nga temunnajaganya nnyo ku lwa diguli ya bufere musooke mukwatemu. Mwami Bobi Wine atunnyonnyola ekyamugobya ku Harvard University mu America gye yatugamba nti akola diguli ye mateeka. Asooka atunnyonnyola awo. Bino ebya Cavendish tugenda kujja luvannyuma kuba ebya Uganda buli kimu kisoboka. Naye nze ku likodizi ze nnina ne information gye nnina baamukwata akukuta n'omuyizi ng'amutuulira ebibuuzo ne bamugoba. Kyova olaba akugamba nti mu Uganda temuli system ekola. Amateeka akugamba yagakoledde mu Uganda ali mu struggle naye yasobodde okuconcentratinga n'ayita amateeka mu Uganda. Nze nkimanyi mwe abasomyeko ne mugenda ku university mu bino mubimanyi. Kasitoba ng'olinamu essente kosi wakabamukola ne lekikyala makisa akuwaza ssente. Ebyo mubimanyi n'abaana abawala mumanyi ekibayisaawo. So gano temulabanga mawulire. Kati question yaffe eri wano. Kuba omukulu ono yatunnyonnyolako nti ali ku Harvard akola lo diguli mateeka. Naye bangi mwenna temwategeera yaseeseetuka yaatya atajje mu Uganda. Mu struggle mu Uganda bleeding ate concentrating n'akola amateeka. Ekyo mwenna kyemwandyebuuziza ki ekyamugobya ku Harvard? Ye yasasula ne tuition owa semester number. Ki ekyamugobyayo? Baamugoba tayinza na kulinnya ku boundaries za Harvard mu America. Kumukwata na muyizi ng'akukuta naye amuwadde omusimbi bribe. Ng'amuwadde omusimbi omuyitirivu amutuulire empapula, amutuulire ebigezo. Era omukulu ne bamugoba. Kwe kujja wanafune kanve simanyika Cavendish. Kati so tetwewuunya bino ebya Uganda. Even a fool can hold a master degree, can hold a diploma, can hold a bachelor's. Wano wosanga ba dokita nga tamanyi kukuba mpiso. Kati tugenda kwewuunya nnyo kuba na lawyer atamanyi buyeekera. Lawyer alonda leader of opposition ate nakugamba nti ye president wa Uganda. Kati tibigenda kutwewuunyisa eno Uganda gye tulina ba dokita nga tamanyi nawe bakwata mpiso. Kati kijja kutwewuunyisa kuba na lawyer atamanyi physical policy. Kijja kutwewuunyisa nnyo. Ebyawano bisoboka kasitobaamu n'akantu mu nsawo. Omukulu oyo tayinza kutuwa attendance list ye. Tayinza kutuwa attendance records. Era singa batuwane ku mpapula ezajjuza ebibuuzo ojja kulaba ng'emikono gyawukana nnyo n'egigye. Nze ekyo nkimanyi. Nkimanyi nti guno muzannyo. Kubanga ku Harvard baamusenza kati era kataba mukwate. Bobi Wine bali bagenda ku arrestingira mu America. That conspiracy and bribe bakutuulira ebibuuzo. Kubanza nkimanyi omutwe gwo teguyinza kuyita mateeka. Nenga congratulations ffe tetukiinaako buzibu Uganda twagimanyiira. Si gwe oyo agenda okusooka eyeyita omuyeekera nga tolina wadde akasaale. Siyegwe wano tulinawo ne baddokita nga tamanyi kuba mpiso byebyo bya Uganda twabimanyiira. Tamuyomba nnyo omusajja mu mubuuze gye yasooka okutugamba ku Harvard gye yali akolera law gye yali akola diguri byabaaki. Bwemba temusobola kumubuuza then temundeekaanira. Naye nga congratulations my brother, nze mmanyi nti obufere wano buyisaawo mangu era bw'obaamu n'akasente ebintu biggwa mangu n'ebyakulemerera ku Harvard. Ekyo nkimanyi. Zaayo akatambi ne biwannyonnyola bana Uganda n'ebifaananyi bye batulaga nti oli mu classroom ku Harvard. You man, they are going to arrest you. Export TV to the world.